Ettalo litandika litya? Emma nga ndoga kintu kyanziba ku maaso mwana. Kintu kyanziba ku maaso. Omanyo zimba okugulu kuno ne kubanga omupiira gwa baasi. Nga n'okuvaawo oli ogenda okunyala oba okupama bakusitula busituzi. Kakati bwe wabanga kuono nga n'omulala alinnya. Wabanga kuomu. Ne just mano nga balina wuliza Ringtone. Bana Masaka mwagala nnyo okutimbatimba obufaananyi bwabo. Nango gatako gwe mabere oyogedde ensonga gwe kati nno nengo we mulannyo ate kale izero erabika ku lulimi mutsazeemu kale wase kunvuma era nawe totegeera nnyo solo genda mbadde gamba sako menyewo kuwemula mbadde gamba kale sako menyewo kuwemula siwe mudde kati mbadde gamba metani olaba awo nga nakubamu ebifaananyi by'abakolesi bulawo neri nali njagala nnyo neri neri nga yesibye ka plasta wano wati nga ntimbye neri ebifaananyi byalinga ku 3 zakakati byalinga naku 2 kale nga bwogula ebingi ku 3 ebiseera bannamasakai babitimbiranga byalinga ku 2 3 100 emyaka gye gambako sijadda mechanic va ku beeri ba 1922 njogera togerawo 27 si 27 210 si 210 yasamira muli naawe kugamba emyaka 215 awo 215 byalinga ku 2 asitajjukira bulungi capital enagwa leno tandisa amuteka mbifaananyi kutimba kati netimba nakutimbira neri netimba neri liwayini netimba neri wayini era nze meta wange yasooka oba oluzungu enjogera lutuufu bwe nasooka okwegomba yali liri wayini kati omusajja eyagenda nga nzija mwoyo gwa liri wayini yali ziza bafana nayingiraawo nankubira biri byenjagala era nze nimbatira ziza bafana naso general yangambira bafana mote yagamba inawe yagamba bunyweza kyokutta babbi bangi wotudde bo balota notukumule bisima byo gwe wesudde amaje tebagatakaza tekali ya monsiro kwete kaba nankwe bade wasembo kete banyanike omubazimanyi zalikisi azimanyi tuko okuba nabagamba blessing all having all behavior occupy distance called mana area some people talk na me know you doganda chemina on the area da movie nato wangaye tomayiru zungu nato ruyimba bulungi lwa situiti oluzungu lwenjoge bafana ava Masaka semrada sembe apande mukazungu ako maza bafana the dancer general I love you soko domu kazungu wali dede verse blessings all having to be heavier some people can on the area some people talk them I know you Uganda came in the area and what my Jamaica oluzungu abanna Masaka naye bakabi blessing some people down the area keep a distance over the cheese Masaka bamanyi oluzungu how them yo mechanic nchali kugwe mugana kati mukaza mulimu kinga kanene mechanic komye wali kazungu omalo kola buli kimu akasente okukalina mechanic sina sente just mberawo n'obumala mberawo n'obumala kati mwera kugulayo kamere afe tulya kimu fe tulya kimu nampulira enjala ennuma soko bikole nojjayo no enjala eba etuluma eba ndala tudde wali yaman wali wankuta omubabiro otwala basatu kakati bwe wabanga kuono nga n'omulala alinnya wabanga kuomu ne just mano nga balina wuliza Ringtone oba wasiimye ogu naye nga yazze n'olukalala obagoberewo sawa ziri 10 za kiro mwana wabandi bwagwa kwa accident kale bwagwa mbayaayi
tewali mbeera gye wateekangawo tewali nze bwe mba nasimye Nankobuge Esther ne bwe weesaza kati wadde weewaanira ki ffe twalina amaanyi twalina amaanyi nga tubayingiza omanyi kye bayita oyingiza abantu basatu munju gwe omanyi kye bayita okuleeta enkumbi 3 mu nnyumba naye kugenda lima olulibimbi lumu ebbiri ne zibeera wali gwe n'okabala akambugu nga n'okwanjala oyanjala naye tukko nnimba tewali mbeerawo omala kukozesaako nkumbi emu n'endala neyeetega tewali era enkumbi emu bwemala okulima tubeera n'akajambiya abaka n'akaso akakadde kogira bwoti n'ogiyisaako ebisooto neddamu neetukula togamba nti eba egenda kuddugala kaseera konna walinangamu eddwaliro mu nju eri wakebeza obeera kugambye enkumbi oleeta 3 n'olimisaako emu kali bwejjula ebisooto tuba n'akaso oba akajambiya kojja n'ogikwata n'otematemako obusooto amba wakebezanga okebeza obulwadde bungi naye kati goli serious wakebezanga obadde ki kati ffe emipiira twabanga nagyo nga nyina ttango nyina supatere tegeera nyina entanga nyina neguno ogwaffe ogw'entuluggano gwe twalukanga mu ntuluggano entuluggano ogimanyi entuluggano kiba kyayi kiba ekya olaba olugogo ekitooko okimanyi kati waliwo ekigundi kyebasala kino ekibanga ekigogo ekigogo ekimera olulagala kibayita ekigogo olugogo olumanyi kati bwe kikala mu lusuku bwe kikala kigonda kibanga taaba akaze era kibanga ejaketi yenu kale bwe kigonda okipima suulu eyakiguddeko suulu omumanyi guno omusulo oguyiika nga bukya kati okipima suulu eyakiguddeko kati n'okikwata n'ogagambulamu olwo libaliba oluba munda mu lugogo gye bayita entuluggano kati yakolanga akapiira era bannamasaka bakimanyi abewaffe teri atasamba kapiira ka ntuluggano so gyonna mwagiyina emipiira kati nze munju nabeeranga n'emipiira nabeeranga n'ettango tena entuluggano ne supatere ekitegeera buli kamu nga nkayina ayinza okunkuba empeta kale bonga bwoti bonga ng'omudongo era kunkuba empeta obadde oleese obugalo mbukole bwingi kakati munange nali nebeerera mu kakati kugwe ku mizeji wakolanga goloza abakazi bwasitula nti watwaliranga baba manager nanyiga kwe kukuba ettalo liri era ati manager wabakazi basatu buli kanaku bibakazi ema n'okunkuba ettalo yanyiganga nze nali wakabi nga bwe ntuuka mu bbaala obukazi bwe yayanira nze nali nyirira 5 metanike tondaba wano gwegenda ku social media yandu zange nakati wanyirira sinyirira kati wano sinyirira metanike nali nyirira natuukanga mu bbaala nga bwe ntula bwe nti malova ku stage nekakasaamu opima twala gwoyagala nga ntuuka wali nga obukazi bugamba yoyo waffe bukuwa peeke akamu kakutte mu kifuba nali sinabira na birevu nga ndabikanga ka baby face nga bola kano kabiswanka nga omukazi akwatako akola bwati kati nkuzeemu kati eme ekyamunyiza nga alabe emisege gyensitula naye nga bwe mbatwala ennyumba ya mitwalo 5 eze kyaba kyankananya ne gwogambye yakuloga baali bakazi tebali sente era kusasula bulungi naye baali bakazi yali ampayo obusente naye Emma yatuuka n'anooma nedda eswaga lyali lingi jjukira bali bakiga tamanyi kwambala ayambala empale emu esaana abantu bana oba nawe wandiba oli mu kiga gwe naye metaniki wandiba nawe oli simanyi kwambala era kati gwakuliddeko ekampala kali gwe metaniki okwambala ayambalako nkulaba ogezaagezaako wandiba oli mu kiga naye kugamba omukiga eyava embala simanyi kwambala ogezaageza kale era ogezaagezaako naye kugamba omukiga eyava embalala biba bibiri tomanyi kwambala oba omanyi nkoyo okunvumira ku interview eno kale era weeyiyeeko ejaketi kyakasanvu kyolina ekyamaanyi ndabanga engato yagumu 2 manyi wali wazimba mbadde ku mbozi oli omukiga metaniki amazima gabeere omupiira gwange guguno noga nti gwagumukanana
Metaniki jacket yange yino noga nti ya kakaaga Metaniki tuina abaana betutuma ebintu ebyo nawe ina gwotuma Metaniki awoli yambadde na kitundu ate mpalise waggulu jandi bebiri kanana naye sebiri kanana tukolesa tukanana ngabo mvuma Dani aseka nnyo tobanga Dani odide ntazo ku foundation yewakozi leseneno mu field olwokuba nagambyeko Metaniki mvuma ngoseka Metaniki ndabye nemyengera kivaako Metaniki ne ate sikunenya kwambala laisi bambi wavunanyizibwa oyina bungi Metaniki abaana bolabirira bangi no abaana bolisa buli lunaku abaana bolabira buli lunaku sente zokozesa oyambala laisi naawe Metaniki kati leero kakati olaba kati ozo neetegekedde kati oyambadde enju ne bwejja Lichimani amasoko jotu wale mu kamera yagotu ngabe Metaniki Metaniki ayamba daweddeyo enjune bwejja kati olaba fe byetwambala buli lunaku kati gwe Christmas yo today's your best Christmas singano omukulu tukke kati oyamba daweddeyo Metaniki gwe numa byonna gyendani kuseka kye kinuma Metaniki yongereka tebinuma Metaniki kati gwe ekiyinza okuluma gwe toseka kubanga ati gwe boseka nga bajerega taatawo ne banjerega noseka Dani Metaniki ate Dani engeri gyoseka yakusomooza olagira ddala nti nakye nakoze ekibyo nesasuza ekiyinza okuluma ng'eyidde kyaja ya simu yo USB kuba tutambudde nayo oze nayo otambudde na fake waliyo eyo oli gino gye wakweka ekyobuka gese okuluma ng'enju eyidde Bible yange maze nayo emyaka ekyo kitiibwa kyamaanyi kikubira akabonero kitiibwa kya Mukama webera kwogera ku Bible naye obulamu bwange bwakwepanka Metaniki nze nsobola obeeramu n'olukumi nenvimba nga ayina akasanvu ate ekirimu abavubuka abangi kiri bwe kiti omanyi ekirimu abavubuka abangi okuvimba sikutwalamu atika stories food so story Metaniki nademe mugenda kugula mmere anyway kaka tudde wano abakazi otandise Emma otandise omunyiza akubye ettalo lyatandika litya Emma akubye ettalo ndwala lali nsula kaleerwe bayita ewakibe omanyiwo wabeerawo zi break down bayitawo kaleerwe ewakibe nali nsula wakibe bambi nelandoli wange by then bambi yafa Jamada RIP nali nsula wakibe kunjuza Jamada bayitawo kaleere wakibe Emma nkoba ettalo bikyani azokuba akayimba kagenda ogule poloti awo nali njikubye naye nga tebiri kubya piki ya accident awo nali nkubye poloti kale poloti etandise okuba biri pasola nali nakigula dda ngamba bino ngamba nkubye poloti tandise osabwe ng'oyingira mu bbaala DJ osooka kukubira DJ gwe akayimba kenda ogule poloti oleme kufa nga toguze poloti kenda weewole poloti oleme kufa nga toguze poloti gisasule ku kibanja mpola basigaze kadi otegeera basigaze ekyapa gwe mwana nze ndikaguje kati gwe bondabonda bangaki kugambye interview yanaddako abayimbi bebatanzasule benawa 8 ezo bwebatamalayo balance
tigenda ogule poloti oleme kufa nga toguze poloti genda weewole poloti oleme kufa nga toguze poloti sho gisasule ku kibanja mpola basigaze kyapa wogimaleyo mpola newakubadde wagiguzeewa nebozimba nasaana ku mwala obulamu bwa Landi Road nga bunyuma nowona ennaku y'obupangisa sifuddeeyo kuba njogerera mbu talina kidduka teyaguze poloti ya ada yana komwe kali ya just as a lyric okonkanga mu kutiisa bijaketi bya rais ne bino ebipale by'amagye bagambye no bagenda oyoolamu bakukubira esimu abankutte alo tuke abasajja bagenda oyoolamu bino ate nga nkuyina bino bikiri nnyo nga nkuyina bagenda oyoolamu sijava kumpale yangamba yina owe tuke bankutte tugende maaso kakati Richman simula wano ogenda ofune gundi story dede simula wano story chechi ebifeeko byaffe kwata waawe sibawensawo ebyo byaffe nga mwekengera nnyo waliwo kyemwina omwe kimenya amateeka tewali kimenya mateeka bazinze temuli kimenya mateeka byaka budagala bwa mutwe wamma genda oyiwa muno bwoti oyiwa mu afwe nene mugamba kutere mu kaveera kacyayi bakapimira mu kaveera metaniki sima metaniki obiri kodinze yasabiri kodinga ebyo nawe metaniki oli mbega asabiri kodinga obiri kodinga ebyo akaveera genda akuyiwiremu asuna akaveera atabulemu ebikabina tekabadde kaveera sabiri kodinga kale soma kakati tugenda maaso yaman ettalo litandika litya ema nga ndoga neve bwayise bale tukyali ku ttalawo njaga bantu batege amaya tubakana ndetawo teririyo ettalo nazimba okugulu wali olabyeko okugulu okwenkana omupiira gwa baasi ekanaawe kale naliraba naye akunyumiza naliraba likyali akubikira nze yaziika impaka naki akubikira nze yaziika omayo zimba okugulu kuno obeekovuziba nane ndasijja zibala interview eddako omanyi ozimba okugulu kuno ne kubanga omupiira gwa baasi nga n'okuvaawo oli okugenda okunyaala oba okupama bakusitula busituzi naye nga jasibwa zaali nsolo ate teyandinyoomye kuba teyandinoomye nannyo kuba obusente natwala tumukolera obusente ne bugenda n'obuuza Mr. Wendi yayimba gendako Juba amagistole eyo waliwo ne Charlie wange Frank Lion kati writer wa kabi kati kwali ali awo Kakembo Road waliwo studio gyabeerako Kakembo Road waliwo Rasta Charlie wange long time veteran bamwita Rasta Kim abeera ne Rasidi bamanyi story ezo nenga jasera namunenya buli ogulu kuzimba muganda wange otegeyo kyanti ttalo kuba lisoka nerikanga nogo banjovu bantwala mu ddwaliro ezungu nga newaga tewali musojja gukuluma tewali kikuluma toyina wadde ki kange gye nakulirako emasaka neŋŋamba kanze nebuusa mangu 5 waliwo omukazi yangamba asobola okufunayo akeeyo eyo okagatte muzigo omuganda akeeyo okamanyi nikagattamu enolaba nga boyi kiwaga nebandagirira waliyo makanike eyankanika omuzungu kamusaba muganda oba muzungu waliyo makanike eyankanika ndeka kubuzabuza bantu gwatali motoka gamba neŋŋende wono omusajja kwabo bonna bastori bagirinze bagala abantu bali babakubya amatalo tomanyigeri yako waliyo makanike eyankanika omusajja ali ekulwe mukono engenda nankwa yeyantereza ettale ero nalingobako kale nze saagala nnyo bintu byakugenda I'm not a witchcraft awanje ogedde oluzungu olutuufu ate omusawo n'obusamize binabanga ebyawukana yo kyolina omanya sigoberera nnyo bintu ebyo ngendayo lwansonga nakula ndimu eddiini metaniki wagende wa abolist nakujjanjaba ate bikwataganya nengenda nazijanjaba nankolako nenzira engulu era bwe nawona neŋŋamba kanve ebwayise kakakyani yagamba nti Emma yakubye ettalo gye nagenda ewa omusajja oyo yakukanika abantu bakebera yakebera omusawo asobola okukebera nagamba olina malaria
kati oli yakebera ate bakebera bati musawo bakebera kati soko abantu bakebera ofisizao abantu bakebera metandika abantu bakebera kiriya kati yakebera atya nanti yakuba mpiso yakusala musaayi awo njagala yakukuba ecupa mwaka akatume tani tolina cupa kinuma nakunuma ne bwokinkuba ekyo ate naawe ebyolimu byolunzeemu otyo biyiwa obinywa nowulyanga nomubiri gwagala ku gwe lwaki muyise enjuba mu kamera akebedde akebera atya bakebera akulabako obulabi nagagwe ekikuluma kishembo ekirimo kiti oba alina emikolo gyakola kati kola bwoti tuwe enamba ya tuwe abantu enamba yo y'omuntu abagala obbakebera kale tugibawe kale tojja kukyogera ekyo kati amala okukebera agamba nti talo Emma yali kuba nakuwa n'ensonga kati sowe tuwe abantu enamba abantu bangi balina kati gibawe enamba jengabirako ya pasita togabira kuno namba wabba abantu bajja kakati amala okunkebera tebakwigaba namba ya mulubale era ampa omukisa era ampa omukisa omulubale yakebera nakuwa n'omukisa gwe guno yamponya nawona bwe nawona nemberawo e Kampala era nsafiribanga bondaba naye ate ne Emma nanyini Edeni bwayise eyali Edeni yali ekusomba buli omu buli serebwe wane Kampala yagimbamu naye Edeni baala ya mulema kati batundira mu mifaliso tegenda empaya nga tunagendako awo ye yagaa nti akuloga yakuwa nsonga eyo yennyini kutusibiraawo yali yatusibiraawo mu bbaala tuferenga bakatenraiza ngomanyi omusajja Mr. Windi eyakuba njagala kugendako Juba onyiriranga ekikola kyenjaga nga bamuwunzizaawo nga tasasulwa beeramu waliwo okuwaayo emitwalo 2 kunywako bubbiya nga tufenna twawongeraawo twebuusa mpola yali yabasiba alibera nga mwebuusa n'abakuba etalo za tebali bakazi n'ebyabakazi mwebiri byonna byonna byalimu kuba era twakubanga ensolo ezinyiira nga tuzimubba fe tetwalina ssente mechanic fe tetwalina ssente nga muswama babe tetwaswamanga babe awo kyagedde oyitidde katonda kwogeza nga tuzimubbako gwe musobya baluka ne bakukuba eddogo kale kola booti fe twakubanga ensolo zeyali yegomba omanyi abalodimani omanyi balodimani kati matandika agambeyo ekigambo kimwe omanyi abantu abagagga asobola laba omusege mu bbaala tasobola vaayo straight n'agulumbagana wakitegeera kati akoe messenger kalinga gwe mechanic boli chali wange tugeze okubyemu ettooke eryo n'olaba ebbano ga mwana omusege ogwo guli biki nga gunkubye kati nga atenze tukke nze nnyina okugumala okitegeera kati twatuukanga egyo emisege ng'emisege gyakutumyeko jjukira balodimani tebalina bigambo bikwana bakazi tebalina mwana badongo just obwongo bwe balina bwakukola ssente era ekibawera respect abo balodimani bategeera kukola ssente naye omusege guyingira mu bbaala n'agwegomba ng'oli kyaliiwe negamba tukke so mpitira omusege ogwo okitegeera nakwata ebizika ebyo munfu nagamba genda ogumpereke 5 oguleko ne bbiya weebiri oberemu n'ekyesatu kitegeera kati gye emisege gye twapangiranga Emma ajatuukanga nga gyagala ffeffe emyaka gyagyo Emma yali musajja mukulu emyaka 5 musege gwagala gwe oyina eswaga viri bunyira wawunaabye engatoogi wagitukuza okula simuze naye at that age twamuwanga ensege nga naye ate tunyiriro singa oli kayinga gigenda pikingayo ki baali bakuba ku battalo
engayi zigenda pikingayo maneting gwe kimanyi nti omukazi asobola okujja ewuwo nga takwagala gwe metaniki naye nga akubalamu kyebiri singa metaniki yakasanvu singa metaniki ampa jaketi yakasanvu eno nenjesalamu gwe kimanyi nti abakazi abasinga gwe metaniki kkiriza okimanyi nti omukazi ajja ewuwo tuve ku bakazi omusege gujja ewuwo omusege gusobola okujja ewuwo muvudde mu kabaala kati akalayisinga nga wone makinde kabaala akyakalayisinga kakuŋŋaanya abalasita kabaala ka sweet kid ka sweet life oba tugende kale nga bwogamba nti musobola okwegwako ewali tojjo ku street life toŋŋaana kwoge njava mu interview yo metani wanvumyevumye saavuddemu opale bwe obwalayisi nkugamba ebyo nno bisibya tonawulira mawuli mani mugambe nga bwagenda mu baale yalayisa owesene ku lubuto kati osobola obeera mu baale obwalayisi nosangamu omusege naye ngaomusege wulira naye ngaomusege ogwo n'ogutegula naye nga tegukwagadde mbu muli mulaavu no just gukubazeeko chipusi n'enkoko ebyakakaaga gugenda kulya gukkote gukubazeeko togenda gutwala ewuwo ogenda gupakira gubaze ku makya ogenda kukwata ekiwaya oba waya piece ogulekemu kati kiri kyogenda okugukolako kiri kipiira kiri kipiira wale watena kyomukozeeko muganda wange wale watonyizimba labe kiri ababigattise abakoze ekibugina nogwe metaniki olafuna obudde obulungi nange tujja kwogera wali oba tolina kyomukozeeko kiri kiba kibugina era omwana akuteera olujjuliro n'abamba n'agira bwati n'ayigira gundi bakijjuliro bayita batya n'ateeta omunyige aleeta omunyige bwetooke nga gusibye n'oluyina n'agukola bwati kale gaggwe oba ososootola oba okwata akana akawuuwo jjajja wange yayinanga akawuuwo buno akawuuwo kamanyi kano bayuza ku munyige kalagala n'agenda nga abegesa akawuuwo kale goli waddembe okukwata akawuuwo abaana banyigamu wannumbye wange gwanoonyeza gisimuleko eyo taya ni Italy nambadde mu Italy nkulaga ye palo yekiwero okirabye kwate uli amatiriyo ejulidde kati nyambadde katimba tokwatako kano tukakwatako tokkirizibwa kakati bwe yabanga sente ogenda omufunira abakazi nga mumala okuzirya sente ze nga tuzirya ate n'abakazi ne mubategula yamalanga osanyukamu ekiro ekyo kajjukira oli bw'omulumba wasigaza ennamba ye oba omukutangize ku lodman namugamba jjukira ffe emisege tugisomeramu etegeera n'ogusomeramu nokugamba lodman nno bikyani liri nezike firimu eggwa kiro kiramba tekuli paati 2 eri paati 1 oba kategeera kati gumala omanya nti firimu ya paati 1 teri paati 2 otegeera kanogamba kati nze ngumala mu paati 2 labanza kati noguwa ekizike kye kati eri musege kukwata kizike olaba ne budde buno okukifuna kituyayanya kati balamu emyaka ng'eno emabega oba 5 ekizike yalinga atubba bakolera entandikwa kati nga oli wazanya firimu paati 1 kati ngaolina onoonyayo nti season bweti mulinde paati 2 kati paati 2 ebeera wuwo yabasanganga nabo babeerangamu tiyatusanganga nabo bayingiranga ekibaala. I tell you the truth, by then Eden Service Park at Boys area ye yali etabu kati nga bolaba kati ebiseera ebyo mu bwayise atonga sa ebiseera ebyo
mu bwayise kawempe kaleerwe ebiseera ebyo mu bwayise kawempe kaleerwe eyo ebbaala ye yaliko kati budde buno nga bwolaba kati gundi esinga amaanyi bagiyita eri kawempe ku gundi yali gundi Los Angeles Vegas kanga bwolaba Vegas budde buno yeyina amaanyi mu ebyo ebitundu mwezo area mu byalo ebyo kati kugamba ebiseera ebyo Eden ye yaliko kati nga by that time kati nga Emma ye roadman Emma yino omululu ng'asooka n'asoloza ku mulyango wamala abantu ne bajjula ate nadde Eden was the most like that butonjogeza luzungu naawe ojja kungassa andeka nze njadde okira we ndwagalidde Eden was the most popular bar around that place kati gwe kyoyina omumanya ye jaliko kati nga Emma tasobola kusolooza ku mulyango yalina akaki super custom ng'akitegeebwerwe kyali ku nenamba nkyagi UAD stroke F kati nga kyebaggula oluggi nga mwasolooleza kati ng'alina omululu mungi alina okuva ku mulyango ajja asasulayo n'abayimbi ate ajja alakwana abakazi bayizayo kyasula naye ebbaala oba mululu gwa Emma naye nze yankuba eddogo nendivumula siri mwangu nange nagenda ewa dokita mpozi kapaso wakatundirawo wali olina akamotoka okubya kakayimba olwasooka olwo wali olina emmotoka yalagawayo akamotoka kali kakosa emmotoka yo giveeko eri mukundeetera ssente ekola special kyoyagala omumanya ekola special ate nenvuga ngeriweeri ekola special ate envugamu mbaja kuzunga envugamu ate waliwo ekola special egwe gonsaze nga aliyala golaba ndabika ndifala antu wadde oyegedde ku byeddogo nenga obali akusinga amaanyi obadde kinanga lisinga litya obadde kigula sawa gye nyambala gwe matani ngali malazeemu okunvuma yambalira obusati obupale bwo obwa rais abesiboze nyambala zipuma gwe mechanic kiwani iki totise nyabantu bantu kibentiisa abantu nabo batutiisa dda tuyatandikira mu episode yaffe eddako weraba